Omukyala amanyiddwa nga Tracy Nabatanzi ono nga ye maama wa Maya muwala wa Edirisa Musuuza aka Eddie Kenzo atabuse. Lwaki temwampita ku birthday y'omwana wange? Eddie Kenzo avuddeyo n'alambulula nsonga ki byonna butereevu ojja kubanga ogafuna era nja kubanga ngakutuusaako ate era nkutuuseeko speech ya Honorable Fiona Nyamutooro. Bannange omukyalo ono ayogera era speech erese abantu nga buli omu agamba nti waawo ono ye ategeera kikyakola ate era naye akyekakasa bw'aba yasituse okwogera agamba nti nemmanyi nti amwe good public speaker. Byonna ojja kubanga wabifuna mu maaso awo. Ate munnange waliwo omwami yeggulidde erinnya mu kukuula abawala naddala bakadaama, nja kubanga mukutuusaako mu maaso awo naye tumutegeere ensonga ya federo eryetya nja kutuusaako emboozi nga bannukula Katikkiro Charles Peter Mayiga. Bannange byo bingi nnyo, byonna bwe weetaaga okuba nga omanya, naye nkugamba nti gwe weekuumire ku NCK TV era bw'oba oliyo nga tona subscribinga nkutwale ne ku kivulu kya Shiba, buli kimu kyawedde dda stage byonna bikutuuseeko tube nga tweyongerayo. Gyevuddeko ano twalaba birthday party oba twalaba ebifaananyi bya birthday party Maya at 13. Ebifaananyi bino byayogeza abantu ebigambo era ne tulaba obuvidiyo nga bali mu kunyumirwa famire ya Hamza Ssebunya ne famire ya Edirisa Musuuza, abakyala bano bombiriri ababiri, era ebigambo bingi nnyo ebyayogerwa. Abantu ne batuuka okugamba nabaleetedde emboozi Jacob Mutuuze ng'agamba nti ku pati okwo yandibadde yeetaagako okulabako Nabatanzi Tracy ono nga ye maama Maya naye atasobodde kuba ng'akola ki alabwako. Ebigambo bingi ne byogerwa, abantu ne batuuka okugamba ye Eddie Kenzo abala ki, kubanga bagamba mbu ye Kenzo talina kye yali akoze nga tekimubenefitinga, era ne beebuuza lwaki Rema Namakula ne bbaawe Dr. Hamza. Kakati Eddie Kenzo avuddeyo okwanukula ebibuuzo byammwe byonna. Lwaki maama Maya teyabadde ku mbaga eno? Lwaki yasobodde okuba nga ainvitinga Rema Namakula ne mwami we Dr. Hamza Ssebunya? Bibino mu bujjuvu byonna biweetaaga okuba ng'omanya. Yadda ne bagamba Kenzo asinzidde ku kikyabala waira byomu yagamba kati Kenzo wanaafunirawo wenfunira nti we reach a point bw'oba omaze okuzaala otandika obuteerowooleza nga ggwe nino otandika okulowooza ne gwolese ku nsi. Ate bw'oba omaze okuba nga oli mu kaliba ng'ezaffe ng'olina ba followers, olina abantu boinspire, olina abantu abakulabirako, otandika obuteerowoozaako ng'atya wabula n'olowooza ne ku abo abakulaba ng'okoze ekintu ne baagala bakikole. You have to always be that good example that is going to make people benefit out of following you. You understand? Wow, ndowooza ba tiimu Nyamutooro, tiimu Rema Namakula, tiimu Eddie Kenzo, tiimu Dr. Hamza Ssebunya n'abatayina tiimu, ndowooza muwulidde omukulu amaze okwanukula nga tuvuddeko eyo. Kamba tuwaleko mu speech ya Honorable Fiona Nyamutooro. Bannange mwana muwala ono nga yatandise okwogera oba toyagala alekeraawo, ayina engeri gy'asengeko oluzungu, bannange ayina accent, njogere kindeke ki kankutuwaleko mu conference mu yabadde mu bintu byabwe bino ebya minerals. Bannange bibino be developed. I can't emphasize enough, as many speakers have mentioned before, the need for prioritization of investment in exploration. I do not know whether it is high time we find an alternative word for exploration that is less confusing, but from my personal experience, I have been quoted
out of context quite a number of times by the media on incidences where I have said exploration and the quotation says exploitation. I don't understand where the confusion comes from. So, Chairman, Board of Trustees, perhaps you could lead us in that avenue of clearly seeing that we can have an alternative word that is more friendly and less confusing to the people. Ladies and gentlemen, I can't thank you enough for supporting the mining industry and all the investors that are gathered here today for choosing Uganda as your destination of investment. We continue to pledge our commitment to work together in the continent and address the issues facing the natural resources of Africa, as we look forward to seeing that we find African tailored solution or African considerate solutions that can actually foster mineral development in a way that will benefit the rise of our continent. I wish you all very productive engagements as we strive to focus on unlocking the quantification and qualification of Africa and Uganda's mineral resources at large. In Uganda, we work the whole day and we party the whole night. And that should just be an indication of how rich and beautiful we are as a country. It is my plea as minister that everybody that is in this room today does not just go out as an ambassador of Uganda, but as an ambassador of Africa's mineral resource. Because your presence as an African, your presence as a Ugandan is a mineral in itself that we need to capitalize on in terms of human resource, for seeing that our resources are well utilized and capitalized on for development. I thank you all, and I say all this for God and my country. Oyo ye Honorable waffe Fiona Nyamutolo mukyala Edrisa Omubwati. Nga tuvuddeko omunnange waliwo omwana muwala wuno yeekokoola omwami eyeegulidde erinnya okudetuusinga abakyala. Kaakutendeke engeri omwami ono gy'akikolamu, oba oli awo oyinza okuyiga ne batakukuula. Ono omusajja gwe ntadde wano omulaba. Ono omusajja agenda mu buyunibokisi bw'abaana abawala, muno omu nagenda mu bw'aba single mother. Bw'atuukayo n'akulaba ng'oli single mother tolina musajja n'atandika okukukwana. Oluvannyuma lw'okukukwana akusuubiza bingi nga bw'agenda okulabirira abaana bo, n'abako n'ebikolwa by'akola ebiraga nti agenda okulabirira, n'alyoka n'alaga nti agenda kubawa ku ssente, n'abafaako mu ddakiika eyo, n'akubba omutima gwe single mother n'olowooza nti ofunye omusajja omutuufu, n'akusuubiza embaga, n'akusuubiza buli kimu, n'olowooza nti ofunye omusajja omutuufu kumbe oli ku mufere. Oluvannyuma atandika kufera, atandika kunyumiza ebiboozi, atandika kukuggyako essente. Ono omusajja waliwo omukyala gwe yaggyeko ssente, yamuggyeko oba akakadde kamu n'ekitundu kadaama ng'asuubiza okutwala omwana we ebweru w'obulenzi. Ate nga talinaako kampuni, talina byakolegana ebyebweru, mufere. Ono omusajja n'akola gurupu ya Sing and Searching, n'asasula n'ajja mu gurupu ya Sing and Searching. Bwe yatuuka mu gurupu ya Sing and Searching yayingira mu kabokisi ka buli muwala yenna. Kumanya nti yali tatya nga alina n'akamanyiro, yayingira na Mukange CEO wa gurupu. N'angamba biki bla nkwegombye ngenda kukolera buli kimu, ne mugamba ssebo nze si searchinga, sinoonya. Teyakoma ku ekyo, n'angamba muganda wange ngenda kuwa ssente zonna z'oyagala ndeetingira omuwala ono bw'ati. N'omuwala oyo yali anoonya, ne mugamba kamumudeetingire. Mudeetingira ne bakwatagana. Oluvannyuma lw'okukwatagana wadde waweddeko ebbanga ate tuwulira ebivaayo nga byakola bya kisiru. Naye kirungi oli gwe yali adeetinga badde muntu wa Katonda ng'asaba nnyo, that's why emboozi ye yavuddeyo bw'atyo nga mufere, nga buli kabokisi kayingiramu just ayagala kubba. So bw'oba omulaba mu inbox yo banga omumanyi wa ku kyalo, ono omusajja mubbi ate yeerimbika mu ddiini, akugamba nga bw'ali omulokole. Mumanyi twategeera abalokole nga bwe bali ab'amazima, naye nga be basinze okutuula mu bintu by'ekiyaayi. Nange ndi mulokole, naye ate abalokole abantu abatali balokole mulekerawo kwonoona erinnya ly'abalokole, kwefuula nti muli balokole, okukolera ebikolwa byamwe ebibi mu linnya ly'obulokole.
ono omusajja mwetegereze bamuyita Kato Steven mubbe mufere muzibu wekikanulira we ebiiso kibbi kifere kizibu ate go Steven nkulabula ndowooza omanyi nayingidde mu inbox yo n'otanziramu naye nkulabula wegendereze oyinza kweraba ng'omusajja omukulu ategeera naye ng'amagezi akuna nga naye amagezi akuna gwe ssebo bawalaba nange mwegendereze olaba ekisajja bwekiti nga kijja kivevenga goba sitaani gigobere wala ate nawe nkulumbagana mu bitiibwa eby'ekitalo ndowooza omanyi weewaawo ebyo nabyo mwe bawulidde ndowooza buli omu anoonya waayitira nga tuvuddeko eyo tugendeko wakati ke Charles Peter Mayiga ng'ayogera ku nsonga eza federo ne Ssaabasajja Ronald Muwenda Mutebi yali abyogeddeko era ojja kuwulira n'eddoboozi lya Ssaabasajja Deni Wulira kiki kye baanukula oba kiki kye bajoogeddeko. Kyemuva mulaba saagala bantu bakaabakaaba batumye federo ekatugole ki bakugambye amaziga amangi gazuukusa omufu asese omumbejjaali eti namukasa amaziga amangi tegazuukusa mufu 1993 twayita mu mitendera egiwerako omwali okwenyigira obutereevu mu kuggyawo obwannakyemalira n'okukkaanya ku bukulu bw'obukulembeze obw'ennono mu nkulaakulana ebintu Buganda ebyagijjibwako omuli enfuga eya federo ettaka ebizimbe omuli Bulange n'embiri z'abassekabaka baffe abaagenda bino n'ebirala bye tuyita ebyaffe ate nga kituufu ddala bye byaffe. Ssebo ow'ekitiibwa Zza Buganda ku ntikko twebuuza eyo statement gye wafulumizza representinga ani kubanga kuffe Abaganda tewaliwo gwe representinga Ssaabasajja Kabaka yennyini Ayatollah temu representinga statement gy'ofulumizza representinga ani kubanga Ssaabasajja Kabaka asaba ebyaffe asaba n'obuyinza okugabanwa federo nga bwe kyakkaanyizibwako mu lutalo olw'ekiyeekera era Obwakabaka bwe bwali bukomawo mu mwaka gwa 1993 ebimu ku byasuubizibwa Obuganda kwe kutuddiza federo era lubadde nga luyimba lwa Buganda naddala Ssaabasajja Kabaka yennyini nga buli lwafuna omukisa ogufuna akazindaalo ajjukiza gavumenti eya wakati nti abange bye twakkaanyako nga tebituuka bye twakkaanyako ekibiremesezza okutuuka lwa nsonga nti Buganda teyina federo kubanga Buganda bwefuna federo ebeera ng'empenduzo egenda okuwendula buli kimu kyeyagala omuntu alina empenduzo tasobola kusiiba njala nga waliwo omuyembe oguliko ejengedde omuntu alina empenduzo tasobola kusiiba njala nga waliwo eppapaali omuntu alina empenduzo tasobola kusiiba njala nga waliwo enkota y'ettooke gy'asobola okuwagulirako wakati ku kikolo mu bufunze ebizibu Buganda byetubiddemu essaawa eno kabibe ebyenfuna bitudde ku kintu kimu butabeera na buyinza bwankomeredde bwe twaliise federo era Ssaabasajja Kabaka gy'akoma okubanja federo kyaddayo n'omumpembe Yoweri Kaguta Museveni alyoka agambe mbu yalabe Kabaka mutebe mu kamwa ffe ng'Abaganda I will crush you. Then wano wembuuliza ow'embuga statement eno eripresentinga ani representinga Ssaabasajja Kabaka bwe bagwe representinga nga tuwulira ng'eyawukana nnyo n'eyiye representinga y'Abaganda bwe ba representinga Omuganda nga tayawukanangako ku ndowooza ya Kabaka we bw'ogamba nti muvaayo ne mukaabakaaba nga mubanja gavumenti eya wakati federo walize ne solution nti okukaaba tukaabe naye tukoze tutya
nti ekizibu kya Buganda bakiyita Museveni nga tonnajjawo Museveni togenda kusobola kwefunira federal naye Zebuzi n'agamba okukaaba mugenda kukaaba mubanje federal mugende mukole ebirala muve ku ebyo ebya federal mu bukunze Mayiga alabye Ssaabasajja Kabaka mu kamwa naye tewali agenda tunuulira statement ya Mayiga nti alabye Ssaabasajja Kabaka mu kamwa ab'obwongo obunafusira bagenda disimba ku nze nti ndabye Mayiga mu kamwa naye nga yeggwe nnamba 2 wa Buganda era nga wajja n'enkola ntuzza Buganda ku ntikko ng'ate n'abaakusookawo baakola kyonna ekisoboka okuzza Buganda ku ntikko n'ekiri kimu ekyalemesa okuzza Buganda ku ntikko kubanga tetwalina buyinza bwa nkomeredde to the extent nti ne bwe twayagala okuggulawo radio ya Ssaabasajja Kabaka Kyabassa mu mwaka gwa 1996 ku mulembe gwa mulwanya Mulise Mwogerero omutiibwa ennyo ne layisinsi baasooka ne bakubuzaabuza oggikuwa era eyo kwe baakuteeka nga tokasuka disitulikiti masaza ga Buganda gonna kugamalayo nga ne bw'oba ogamazeeyo tosobola kugabuuka kyali kityo lwa nsonga nti tewalina buyinza bwa nkomeredde busalawo singa walina obuyinza obw'enkomeredde obusalawo oba osanga singa CBS mu Uganda yonna etuukamu nene mu Buganda yaffe baali bagiremesezza okubeeramu era mu mwaka gwa 2009 Omuganda bwe yavaayo okulaga obutali bumativu bwe ab'obuyinza baagisalako kakati Senkulu Mmandu avuddeyo akugamba nti ali mu kuzza Buganda ku ntikko ng'ate ekikola okutudde enkulaakulana ya Buganda kyakugamba nti toyina kukiddizibwa era n'oyo avaayo n'akibanja mugamba nti owange oli mmalala okaabya kajanja abeeko Omuganda owa bulijjo oba abeeko Omuganda owa wansi naye nnamba emu wa Buganda yennyini yabadde omusaale mu kubanja federal era nga buli lwafuna akazindaalo alwana nnyo okwogera ku kigambo federal eyeeyita nnamba 2 wa Buganda zaamugambye tujjeeko akajanja naawe tujjeeko akamanyira bayi eyo vidiyo ebadde eripresentingani eyo statement ebeera egatta kwani kwayagala Buganda okgenda mu maaso oba kwanyigiriza Buganda mbuulirayo Omuganda omulimi obw'omulwennyanja gwe wali osanze ku mpewo nti abanja fedro mbadde mmanyi nti omuntu abanja fedro era omusaale ennyo omutwe omukulu ye Ssaabasajja Kabaka yennyini teyatuma ye kennyini yeesitukira yeebanjire fedro nga ne bw'osangayo Abaganda nga Honorable Betty Bakireke Nambooze nga boogedde ku kigambo fedro baba tebakyogerako ku lwabwe baba bakyogerako ku lwa Ssaabasajja kubanga Ssaabasajja Kabaka kyayagala kyonna libanga etteeka ng'Abaganda ng'akutumye kuyigga nti mugende muyigge kyenjagala Nazzikuno nga Ssaabasajja Kabaka bw'ayoya abatayoyezza buye wabula libatteeka ng'abambowa balina okuyingira ekibira bagende bayiggire Ssaabasajja Kabaka kyayoyezza olunaku olwaleero eyayita nnamba 2 era Kamalabyonna wa Buganda sinakindi nga kati ye nnamba emu kubanga Ssaabasajja Kabaka almost amaze omwaka mulamba nga tali mu ofiisi y'Obwakabaka ng'era emirimu gy'Obuganda tegitambulira ku ye Ssaabasajja Kabaka we yakoma ono we yali badde alina okutandikira naye we yalina okutandikira okubanja Ssaabasajja Kabaka bye yakomako kubanga obwo bwe bumu ku butambi bwa nnyinimu obwasembayo okulabikirako mu public ali mu mubuuza oyogera ng'ani owoggana ki otugamba ki gavumenti eno gy'oleega fedro wagigiteresezaawa wano Omuganda nno we yajja olugero nti nannyinimu waataba ebikere bitemba enju kikuzzaayo ku ki ekyalwaza nnyinimu Ssaabasajja Kabaka kubanga Ssaabasajja Kabaka yali mulafuubanyi wa fedro ng'era buli waalabikako eri Obuganda abuulira Abaganda obubi bwa Museveni ekiyinza okuleetera omumpembe Yoweri Kaguta Museveni obuzibu kubanga nnyinimu bw'ajja n'agamba nti fedro yatumibwa automatically kababa abantu b'engulu kababa abantu gy'alimba nti gyazaalibwa kababa abantu b'e Busoga bagenda kusigaza ekirowoozo nti naye olaba ona myoyo eyamuleeta faana atuddiza ebyaffe abantu ba wansi amuli n'aba Buganda bwe bawulira Ssaabasajja Kabaka ng'alaajana kabonero akalaga nti bo tebalina ke balifuna mu bukulembeze bwa Museveni
gwate olaba nnamba emu wa Buganda mukulu munne gwe yali badde atya abeere mukulu munne naye nga si ye yamuleeta mu buyinza naye amumya alina byakyabanja. Ssaabasajja Kabaka buli lwakola statement nti baatumma kino aba takibabanja bakimuwe kuba akimanyi tebakyayinza kukimuwa. Omwana singa akulema okuzaala mu buvubuka obeera tokyayinza kumuzaala mu bukadde. Ssaabasajja Kabaka buli lwakola statement abeera tabanja Museveni abeera ajjukiza Baganda n'abantu ba Uganda eyawamu ekizibu kya Buganda n'ekizibu kya Uganda eyawamu nti bakiyita Yoweri Kaguta Museveni. Ssaabasajja Kabaka abeeranga kugamba nti olaba nze nnyimiddwa ye ggwana aweebwa. Ssaabasajja Kabaka abeeranga akutuma nti weerwaneko tuddizibwe ebyaffe mu byaffe mwe muli n'eddembe lyaffe. Ssaabasajja Kabaka bw'ayogera ku kigambo federal kitegeeza ye alina enkulembera gy'ayagala okukulembera Abaganda kubanga Omuganda akulemberwa bukulemberwa tafugwa. Abanga atugamba nti mugenda kulemera mu bufuzi singa temwerwaneko mwejjeko ekibambulira. Kakati Omuganda abadde akyalina statement ya nnamba emu wa Buganda ng'emuwaawaalira ne mu matu. Buli kyalaba ekimusomooza n'agaana ne Ssaabasajja Kabaka yakaaba kye kimu kitegeeza mpaawo mirembe gye tugenda kufuna singa tetujjaawo kizibu kino. Ono agisaabuludde agiyiyeemu amazzi agifudde ejjuule ali mu kubuuza mukaayana oba mukaaba mukaabira ki? Oyo nnaayogera ebigambo ebyo munnamateeka mulamba. Munnamateeka omulamba yali mu kubuuza abanja ekike nti okibanja ku ddiiru ki? Munnamateeka omulamba takimanyi nti omuntu we bamukuba akaaba. Munnamateeka omulamba akimanyi nti batukubye naye ayagala tufe kisiiri. Tayagala twerwaneko yadde n'okwewozaako. Oba osanga singa Katikkiro wa Buganda tabadde munnamateeka kyalitegeerekese. Naye munnamateeka omulamba yali mu kubuuza lwaki obanja ekiki ekyakubbibwako. Abange nze mulabe wa Buganda oba oyo ye mulabe wa Buganda. Nze amulabye mukamwa nze mukyamu oba ye yalabye Ssaabasajja Kabaka mukamwa ye mukyamu. Era obulwadde bwa Ssaabasajja Kabaka bwava ku ki? Nga tulaba we yali abanja ebya Buganda we yanyiikirira ennyo okubibanja we yalwalira ate amala okulwala oyo najja n'atugamba nti yalwadde alaje wa bimuli ojja nti njuki Ssaabasajja Kabaka abadde ng'azannyira buzannyizi mu bimuli. Buganda sirowooza ntuyina ebimuli okusinga Ssaabasajja Kabaka e Bungereza gye yakulira. Kyokka ate ebya Buganda ebitafuuyirwa na kufuuyirwa bye byamulwaza alaje nga Mayiga bwe yagamba eby'e Bungereza ebifuuyirwa byo tebyamulwaza alaje. Olowooza statement za Ssaabasajja Kabaka okubaako byabanja oba okubaako byajjukiza Abaganda si bye ebyavaako obulwadde bwe? Kubanga tulaba waatabadde active nga tali mu office nga Kamalabyonna yatwala nnamba 2. Ebintu bingi nnyo ebibodobonkanye e Buganda, bintu bingi nnyo ebikyuse e Buganda. Byali mu ndowooza za Ssaabasajja Kabaka ebimu ebyali bikyusiddwa ebyaliwo. Muli Abaganda okubaako n'ewaabwe, muli Abaganda kino omuli kino. Naye ate n'ebyafuluma mu Ssaabasajja Kabaka bye yatutegeezaako bitandise okulwanyisibwa waatali. Ayi nnyinimu Ssaabasajja Kabaka nkiddamu kikkaatiriza nti yonna gy'oli oli muwambe naye si buvunaanyizibwa bwe okwejja mu buwambe. Nze Omuganda nze alina okusoma sigino zo nsindikira nti ndi muwambe. Abaganda oyo nga tannava mmengo egenda kusigala matongo. Waliwo abagamba bye Katikkiro wa Buganda asinze okukola. Omukazi omulogo, omukazi asobola okukusaanyaawo ye mukyala aba asinga obulungi era gw'osinga okwagala. Era ekimukusaanyisaawo lwa nsonga nti oba omwagala nnyo ate omukwano guzaala obwesigwa. Obwesigwa obwo bw'ayitamu okuliivula n'akusaanyaawo. Abasinze okutta babba baabwe tebabeera baakaddulubaale, babeera bamuganzirwazza.
jjukira muganzi Lwazza asooka n'akukyaya Kaddulubaale kubanga tayagala ogenda olye wa Kaddulubaale ku lunaku lw'alina okukusaanyaawo oba okukuwa obutwa. Kakati Abaganda mwegendereze, ekizibu kya Buganda mukimanyi. That's why juzi yava n'akola statement nti nedda bano bali mu kulwanyisa Katikkiro ng'omuntu. Ne mugamba ssebo nedda olimba tewali Katikkiro nga muntu. Obwo buvunaanyizibwa bwe wawamba obuwambi bwe weeremezzaamu ekyambalo kye wayambala ndowooza nga walaba kinyumidde nnyo ggwe. Tokyasobola kukyeyambula. Kyova okola statement nti kaakati Katikkiro bamulwanyisa ng'omuntu naye nga teri Katikkiro ng'omuntu kubanga ani ono Saapolo Kaggwa bwe yafa yadda. Ono gwe baakuba amasasi mu Jaataano yani Nsibirwa bwe yafa yadda. Erinnya ly'obwa Katikkiro yagenda nalyo era bwe yavaawo tewaliwo yamuddira mu bigere. Then lwaki ono tayito y'obwa Katikkiro agyewannye era agyambala nnyo? Tebubanga obwa Katikkiro bugenda kukoma ku ono. Tuddeyo mu kiri kye baali baleeta emabega nti Katikkiro alina kulondebwa bulondebwa nga Sam Kutesa bwe yali yeesimbyeyo yeesowoddeyo. Y'omu ku balina okubeera bakatikkiro oba balina okulondebwa nga bakatikkiro aba Buganda. Tebubanga obwa Katikkiro ono baamugamba nti alina okumaliriza obwakabaka bwa Buganda obwa Katikkiro bukome ku ye. Kubanga tulaba enteekateeka z'essaawa eno zimufuula okuba nga obwa Katikkiro bukoma ku ye. Kyova olaba tateekerateekera n'abakatikkiro abanaddako kubanga gwe wooba oba olina kuyimba kimu kizibu kya Buganda kye yeetaaga okufuna okuggyawo ekizibu kino. Kakati ate ggwe oleese buleesi sipaana tosumulula kizibu wabula oli mu kunyweza kizibu kya Buganda. Mu bufunze Buganda egenda kukoma ku ggwe. Obwakabaka bugenda kukoma ku ggwe. Statement ng'eno lwaki waali badde efubutuka muntu nga ggwe? Oweereza Kabaka, oweereza Museveni. Kubanga akamwa ka Museveni ate ke katera ofuluma mu statement singa ezo. Omulabe wa Buganda mujja mutegeera agamba nti ye mwana wa Kabaka omukulu. Omwana wa Kabaka omukulu yali mu kulaba kitaawe mu kamwa. Kikonekitinga bulungi ku kino kidiversion ekigenda mu maaso nti omwana avumye bakitaabe ne bamugoba mu kika. Tuli ku NCK TV kugamba kimu nti mukwano obanga tuna subscribinga kekadde subscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga saako n'okubanga oleka komenti ebisigadde butereevu amawulire gali mangi nnyo tujja kubanga tugakutuusa kusigala naffe tovaawo.